tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ekyuma kikalimagezi ekinoonya enzaalirana kyeyongedde okulungamya abawakana abangi ono sayansi tebamusoma basooka muwulira ku luno olwabitama. Abazudde nti abaana si baabwe bakyankalanye. Abazudde nti baabwe leka bajaganye. Olwo abakuza abaana abatali baabwe. Danna ebakubisizza ebiwoobe. Dr. Chameleone naye yeesowolayo nti abalina abaana bekkale babajjeyo. Bamaama bebi be abawadde ekisuubizo okufuna obuyambi Danna kye ekisumuluzo. Kati bakazi battu bo batambuza ki? Abaana be bazunza babalanga gwaki? Ebyenfuna abakyala banoonya kugabana. N'abaami badduka obuvunaanyizibwa. Abantu 1675 be basuze obuwumbi bwa $, bakacwano Abamerika, Abachina n'Abarussia be bakulembera, Abafirika bantu ba Katonda be bakwebera. Enjawulo wakati w'amawanga etiisa, obwavu mmekete mu nsi bukyekansa. Bagambye Sudiru waffe naye ali muli mu kitabo ky'ababifeekeera alisa buti. Yakoledde muwala we embaga mawuuno, obukadde 2 obwa $, si bwa muniino. Tuli mu nsi eno etabusa olw'embeera, ezenkola enkadde zitusuula mwala. Sudiru oba Bill Gates bapanga bupanzi, batandika mpolampola okuva wansi. Olwo ne bafuna ssente, obuvumu n'ettutumu nga bayasa ensi yonna n'akabiriiti kamu. Leero eggulire lyaffe ery'enjawulo likwata ku bantu bano ab'enjawulo eyakolera Kiprotich akalango ke leka MC Roy agatusakire. Uganda yesinza omuwendo gw'abantu abato mu nsi yonna. Abantu 7 ku buli 10 bali wansi wa myaka 3. Abantu 8 ku buli 10 tebalina mirimu. Owa digiri oba diploma okusanga omulimu katemba. Abanoonya emirimu ntoko n'abagitondawo bamuswaba. Leero nine Isaac Oboth omubuke yakera okugezesa omukisa gwe ku myaka 18 kati wa 24 alina abakozi 7. Kampani eyitibwa Media 256. Isaac alabikirako mu katabo ka Forbes ak'ekitiibwa ng'omu ku bavubuka ababalidde mu bwana bwa kendo. Kale Isaac baka chuko abakulaba ku show. Obole n'akilowooza kya business tolwawo genda otandike kati. Kura Newz Beat nsigadde nze MC Loy entinda. Weebale nnyo Loy, mwana mulenzi amalako abavubuka abato basanje omulabirako. Ebizibu byonna oyinza obbivvuunuka ng'okola n'amaanyi n'okuva mu kwebaka. Olaba otya nga ntandise ekkanisa enkya kubanga bapasita ssente baziriisa kajanja. Ono pasita mu Nigeria alenga mulimi alina emmotoka Rolls Royce alina n'ennyonyi. Wabula ono muyizi tasubwali n'akalimi amanyi okukwasa abantu n'abogeza ebirimi. Akola gwa kutwala ssente n'abakyala nga wakukakasa nti eggulu y'empeera. Obulamu bwe bugagga ekyo kigamba mulamu. Amalwaliro mangi naye tegasulikwamu. Tegasaana nsolo saasira abagakolamu. Ababaka abatukiikirira tebagagenda namu. Abo badduka buyindi oba mu America bwe tufa omusujja gw'ensiri nga bo babika. Tetulina basawo ku nsonga z'ebyobulamu. Bannayuganda 1,000 balaba omusawo omu. Obukadde 150 bwakozesebwa omwaka oguwedde nga ababaka bajjanjabibwa. Ababaka baffe balabika nno baali bayi. Wabula ssente y'omusolo egudde ku bali. Mu kujjanjabibwa okw'ebbeeyi tufunyemu mu nsi ndowooza ffe tusinga ababaka abalamu. Okwerinda si buti Rwanda wetusingira, esitukidde mu ggwanga terinasajjuka. Abantu 5 ku buli 100 tebalina mazzi mu Uganda yattu basigalidde luzzi. Olwo ne kisomba ebirwadde nga kolera n'ekiddukano awo ne wabula alamula. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.